Yes, mbaniriza akande kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe nga ate munyigende kale. Waliwo omusomesa eyasomeza ku mwana era ngo nomunange yamaze okubanga awenjezibwa. Kizuuse anti omusomesa nasodde okubanga atoroka era bali mu kumuyiga mpiso nabagamba nti eriyo ebintu ebimu bitebatazanyirako mu Uganda. Ajja kuyiganga empiso kale bagenda kumuwenja nabagamba nti mu Uganda bateeka gafalinga bakazi nakwadde olusi bagamba nti abateeka olusi tegakola naye abo ku bakazi olusi sometimes gamanyi okukola newankubadde abasinga bagamba nti gafa naye ku bakazi gamanyi okukola. Nze ngegendereza nnyo ebisesinga tusagasanga gafalinga abasajja leka kirizo bagaana gasinga falinga bakazi mateeka kirizo bagaana gafalinga bakazi akati nekiriwo oniyasobesa ku mwana musomesa teacher omwana yegolengera ku mabbali ako side zaawo poliisi eri mu kumunoonya nibamala bamukwatako ate nga bajja kumukwata kubanga bagamba akyali mu Uganda tanafuluma Uganda akati no kaweddemu ddaaka ke kaweddemu ddaaka ke abwetegereza information etambula kiraga nti kimaze kubanga kikonfamingibwa nti omwami ono w'omuvubuka oyo golengera mu kifaananyi w'omusajja oyo ebyaddala nti omwana yakoze ki yamusobezaako. Abantu bangi obudde nga boogera ku nsonga zino abagamba n'abawala oluusi abamu mbu tebeebalirira mbu abamu beetega ne basindikiza abasajja okukola ki okukakana nga bakoze ki babagudde mu kugamba nga babagudde mu mavumbavumba. Abasinga bagamba nti abawala abasinga beetega abasajja n'abasajja ne bakola kibatendiwali ne bagamba bannange kabulanga n'amateeka naye nedda kakole ki kankugwe mu ggabo. Abaana bangi bakola ki beetega naddala aba secondary abo bw'abe secondary beetega okufaako obufi akati nojjukira amateeka go tegaagala kumakya oba omwana yeyakweteze tegaagala kumanya yaba gajja kukunoonya gakuyigge gaba gajja kukunja bajja kukunoonya ng'empiso bajja kukunoonya era omusajja mukono bali mu kumuyigga wabula akyabuze naye poliisi ejja kuba ndowooza emufuna essaawa nga bwensuubira bajja kumufunza kubanga gamu ku mawulire aga trending akadde kano ku mitimbagano egya social media yasobeza ku mwana muwala golengera mu kifaananyi abazadde b'omuwala ono bavudde nga bakola ki nga basaba poliisi okwongeramu manyi okubanga bafuna omuntu ono eyakoze eki yakakanye ku mwana waabwe n'akola ki n'amutuusaako ekikolwa ekikambwe n'amutuusaako ekikolwa ekya ttabbu eky'omutawaana. Baba byatabuse ddala ekinakometi nga abali mu Saudi Arabia Qatar Oman bagamba nti mwakola kyamaanyi mbagamba nti ebyaddala kyo mwakola bya ttabbu nnyo kubanga mwasubscribing ate ne munyigane kale kubanga nze wano ku Fadi TV Juji mbana amawulire agaba gatambula okuleetebwa nga leti Uganda nja kuba mbatiranga amawulire gwe following amawulire aga trendinga amawulire agaba gakagwawo ojja kuba gonna ogafunye wano ku Fadi TV. Kyolina okakimu kyokka okusubscribing onyige kale ebirala obindekere kola ekyo ebirala obindekere tojja kubanga wejjusa kola ekyo ebirala obindekere tojja kubanga wejjusa kinyinza okubanga nkugamba kyokka ekyo baba onaakola ekyo ojja kuba ekyamazima omaze ojja kuba omaze kasita onaakola ekyo munnange byebyo ebikwatagana ku mwana muwala ono byemu ku ebitrendinga akadde kano ku social media nkusaba nti onkera kubanga ogifollowinga bamukabasanyiza bambi bamutuusizaako ogw'obuliisa maanyi eyago mutuusizaako ogw'obuliisa maanyi tannalabikako yandibanga munnange yakoze eki yagwambadde manyi olwo kibayita okugwambala kuba kuwenyuuka kuba kudduka naye ebisa ebisinga olusobadde emisango gyasobola kudduka wali emisango egimu nga munnange abajja kunonte bakwatako babajja kukusiiba kugamba ndowooza mayisa babajja kusiiba mayisa ebisa ebisinga tebafa ku mwana mbw ate yeeteze simanyanga ate biki ate omwana yakoze kyadda neetega nga neegwanyiza bagamba ebiki byeyogerako gwe biki byeyogerako twagala kumanya oba abadde akwetegwa abadde abikola kisa twagala mumanya kitwagala okukwata bukwasi kukusiiba lwaki wamukabasanyiza bo tebaagala kumanya esimanga yanneeteze oli mwana muto gw'oli muntu mukulu bwakwetega tomutegula
muleke tomutegula ne bw'oddamu ebyo ate simanyanga yasooka okuba nga neetunuuliza biki bagamba biki byogera bagamba biki byogerako ne bw'okola biki baba tebaagala kumanya. Akati munnange ono y'omusomesa bw'atyo bwe yagudde mu ggabo alya mwana muwala n'agwa bw'atyo mu ggabo lye. Akati nno essaawa zino takyakkakkana wantu kubanga engeri gye bamuyiggamu baaba yo gyewuunyisa. Abasajja bakuyigga ne bakuyigga enzannya gwenda okuzannya onaawulira muneebyo ebyo. Musubscribinga munyige kade bagita Fadi TV yugi like nga commenting nga tusubscribinga onyige kade muneebyo byetuse ku musomesa. Abasomesa bangi aba secondary munnange abasinga bagamba mbu namunsi alya ku nswaze. Ebyo tebikola ku baana b'essomero, tebikolera ddala tebikola kuba omwana w'essomero wa mu secondary ng'alina emyaka emeka aba mwana bakigwamu nti munnange nomba mubadde mwateesezza mbadde mweyagala baba tebaagala kumanya bambadde mweyagala mbadde temweyagala bakubala kwegamba ng'eyamukutte. Akati bw'ate omusajja ntubange bwe yagudde mu mbi baita okugwa mu mbi muneebyo ebitambatambula akadde kano ku mitimbagano social media ali mu kumuyigga baaba nga mpiso mweraba mbagala nnyo.